kulonda kubeereyo wiiki ejja tujja kuba mwaka ogujja omupya kulwokutaano kujja kuba lumu zibeere 7 tulonde twongere kutegeeza nti olina okubeera omulamu ate nga wekuuma covid ate obeere mulamu nga muno tomutunuulira nga mulabe olwa byabufuzi byobufuzi gubanga mupiira gubeerawo ne gugwa ntwakana gundi yalidde munne amuliridde ensonga bwezi ne bwezi anti on teyajja mu bantu teyagira bwati bwebityo kale twakatambule mu mboozi eyo nga tubinyumyako bunyumya nga tewali alina lubale wadde eriisa eryavaamu oba mwebali nina abakumya emirembe mu ngeri yammwe mwebali ne bannabyabufuzi ababyetabyemu twongera okutegeeza nti bannaffe aba Netherlands multi-party democracy nga beegattemu ne Bukedde TV tugamba tulina okubeera n'emirembe nga ate tuli balamu kakati mu buufu obwo olunaku lwakusatu lunaku lwa byabufuzi twogera ku byobufuzi President Museveni alina gye yabadde ate n'abeesimbye abalala balina gye babadde opinion poll efulumye eraga ki kiriwo bitunuulire naye nga kyonna twala twogere ku mirembe wakati mu Christmas ne covid nga tulonda nina omu ku bagenyi bange munnabyabufuzi musuubuzi mulimi Salim Serunkuma Edira Endiga kuva wali ekawempe era nga agenda byetabamu sikyo amina sebo akati Salim twaga twogere ku byobufuzi n'okukuuma emirembe n'okukyokoozaganya tulabe nti kulonda kuno tukutunuulire mu mbeera n'abantu batiddemuko abamu naye ng'okugumya President Museveni akukoze kuba yali mu buyinza nti temutya abantu abamu bagenze n'embyalo ng'atya nti okulonda biki naye nga tamanyi lwaki agenda kati ntidde buti twaga twogerawo tukuume ttya emirembe ate tubeerewo n'ebiki ebisoomooza abeesimbyewo mu mbeera eyo wakati wammwe naddala ku levels eza wansi kubanga abantu bali beetakulira eyo wansi kubwemupi beetakula kati gwolikawo empeeyo kandi wali abeesimbyeyo 10 kubwemupi ayisamu n'ekizaano n'ayisa n'ayogerera munne kale wavaawo bukuku obulala obuyinza okuvaawo tandikira sooka obuze kubatulamu neyaziza nnyo sebo kanti wali omukisa okulamusa ku bonna abatulaba bannayuganda mwenna gye muwangaalira eyo naddala bannakawempe north bannembeebaza mwebali emirimu gyonna gye mutuusaako engalo mwebali kukola mwebali buwagizi bwammwe nga muwagira Honorable Serunkuma Salim banne mbasaba mwekuume obulwadde gye buli covid gyali mwekuume embeera gye bateekawo yonna ya minisitule y'ebyobulamu masiki tuzambale amabanga tugeewe ate tunaabe mu ngalo ate nga n'obulwadde obulala nina gye buli nabwo tetubuusa maaso masaba nabo tubugoberere tulabe nti abantu beerabidde ne siriimu nga muyinza okuba oli yeewala covid yeeyawudde ntwala omukisa okubajjukiza obulwadde gye buli twekuume tusobole okubeera abalamu katugenze kusoma ebisoomooza abeesimbyewo ebiyinza okuleeta embeera evaamu obutabanguko twaga tubirabe naddala ku mitendera gy'obwemupi nga munoonya obululu eyo biki ebibasoomooza ng'ogyeko poliisi gye mugamba nti poliisi mbemupi tebadde terina kubayo tiya gaasi naye nga waliyo ebibasoomooza ebijja ovaako okutabula emirembe nga bikiva wakati w'abeesimbyewo bennyini okwogerera n'ebirala ebifaananako bebito n'abawagizi baabwe neyanziza nnyo mpozi ntwala omukisa okukubiriza bonna abeesimbyewo mu bitundu mu bifo ebyenjawulo nti ebyobufuzi bino era ng'omuyimbi omu bwe yayimba nti no tebitwawula tibijja buzi nebikola ki nebigenda naye ebbanga lyonna tuwangaala ne bannaffe betubadde twesimbyewo nabo naye ekisinga okuleeta obuzibu byobufuzi kyendabye nti mulimu abamu ababijja ku liva emu ne babitwala ku liva endala omuntu n'alowooza nti no n'ekifo kyeyesimbyemu oba kiri awo nti no kya nnyumba oba kya famire oba kyakika kiteri muntu yenna akkirizibwa kujja neyesimbaawo ate obuzibu neera obulala bwendabye nti no kati byafuuka emirimu omuntu okumugamba nti no gundi azze okwesimba wano obanga agambye omuntu nti no enkyatodda bakugobye ku mulimu nti azze mu kifo kyange ayagala kubeeraawo twaba yeesimbawo emyaka 3 ayagala kubeeraawo yekka tayagala muntu yenna ajjawo naye nkubiza byana b'abafuzi byonna tebyobufuzi teguba mulimu tebakulonda ku bwa kansala oba ku bwemupi teguba mulimu tekukuba kuweereza naye omuntu alina okuba n'omulimu gwe gwakola gwonna tindooza gye tujja okujjawo eno embeera ey'okusikangana ennyo omugwa n'okuyimirira katuuti oli n'ayogerera munne ebitakola ki ebitaliiyo akatuuti tekaliiwo kati mweyogerera mutya nga akatuuti ate tekaliiwo muntu anoonya lulwe akatuuti embeera egyetyawo mwetabule kati webwayiso oyogedde wekka Salimu n'ogenda ekawempe embogo n'oyogera wekka ate mweyogerera mutya nga temuli wamu
ne fitina etandika okujja nti nakubadde ntino kana akatuuti ak'okuba ntino mwenna muyimirira ku kidaala ne mwogera tekaliiwo naye abantu balina obutuuti eyo gye bawangaalira ne batambulira katigereza kawempe Kempe North oli atambula ng'agenda okunoonya obululu n'atuuka eyo oba alina wayimiridde waliwo abantu mu kifo ky'okunnyonnyolayo byagenda okukolera abantu mu kifo ky'okunnyonnyolayo byakoze ate natandika okwogerera omuntu atakola ki ataliiwo nze nga makyandibadde kirungi nnyo omuntu obanga ogenze mu bantu oba kunoonya kalulu n'oyogera gwe byokozedde abantu oba n'oyogera byosuubira okukolera abantu naye notadde ate ku muntu kukola ki kumuwalampa nze nga makyandibadde bwe kityo naye osanga omuntu agenze mu field agamba gundi yakola bwati gundi yakola bwati gundi yakola bwati gundi yakola bwati ate osanga ebimunyweza eri abantu nga naye kyalina oba akuddiza nga naye wakikola njagala okuwa ekyokulabirako ebyobufuzi bya luno biyinza obutabanga byamabegako nti olwaleero abantu betutambulamu nga tunoonya obululu bagezi nnyo nnyo oluusi n'okusinga abaki abeesimbyewo tebakyalinga bali abantu abaliyo abantu betunoonyamu obululu babaagala nnyo okubannyonnyola gwe ki kyosuubira okukolera abantu gwe kiki ekikuleese gwe kyolowooza nti nno kyekiganye oba kyosuubira okukola okusinga kuwona akola ki aliyo abantu kyebasinga okwagala ne bawuliriza endowoozayo okusinga kwoli naye bodda ate ku muntu n'otandika gundi yakola bwati gundi yakola bwati gundi ekyo kiyinza obutakola ate oluusi kireetawo empalana kubanga n'oli gwoyogeddeko naye bw'asanga awantu wonna ate atandikira mu layini eyo ate ye ayinza obutaba na layini yakwogera bwogezi ng'ate ye alowooza birala oluusi nakukola kintu kati ekintu ekyo kitabudde nnyo bannabyabufuzi naddala wansi eyo n'osanga omuntu teyesimbye ku bwa MP kati ate ayingidde mu layini ya MP yesimbye ku bwa kansala bwa ssatu ate ayogerera MP ebintu ebyo era nkubiriza bannabyabufuzi ekintu ekyo bakyewale nnyo kubanga bw'oba onoonya kalulu noonya kako kubanga abantu bonoonyamu akalulu toyinza kubategeerera nti olwayo gwe ojja kunoonya kansala nga baagala okukakuwa naye ate nga ku MP oli alina gwayagala oba ojja kunoonya ka MP ng'oli ayagala okukakuwa naye ate ngenda okuleva endala eya LC alina gwayagala kati bwe bona oyagala omuyingizemu endowoozayo nti alina kulonda okuva ku LC paka waggulu nga gwomutegeerera ekintu ekyo kireeta obuzibu entowooza egamba nti waliwo abategeerera abalala ogijjawo otya olwa kati nze antegeerera yegundi kasita ŋŋamba tugenze ku muwagizi kati nammwe omuwagizi versus abeesimbyewo kuba abawagizi basinga okunoonya akalulu wabeerawo abategeerera abalala njagala ondage bayinza okuleetawo embeera etali nnungi abawagizi wakati waabwe nti omuntu oyinza omutegeerera ku muntu omu oba babiri naye notamutegeerera bonna naye tusanga obuzibu mu field eyo gyetutambulira ng'omuntu ayagala omulonzi alonde okuva ku LC wano paka waggulu nga ye yamugamba nti wano londo ono wano londo ono wano londo ono oluusi kiyinza obutaba kyangu kubeera na tesiti ya muntu ku bintu byonna omuntu naye waliwo watuuka nga alina tesiti yiye naye waliwo watuuka nga ku bantu bana beesimbyewo waliwo yali amuyambye oba gwalabamu omulamu okusinga oli kakati gwe gwomuteekako awantu omuyinza okusanga obuzibu naddala ffe abeesimbyewo n'abalonzi nti oluusi abamu batukyawa olwokuba omusibyeko omuntu gwatakola ki watayagala nange omusajja oyo yatusibako gundi ffe tetumwagala ate ye twali tumwagadde ng'omuntu kubanga ayina ebirowoozo ebizimba naye omuntu gwatusibako ffe tetumwagala nze ngamba nti nno bwe tubanga tunoonya obululu nti twawula oluusi ebintu anoonya obululu byakola n'abanoonyeza obululu bye balina okukola gwe omuntu oba weesimbyewo kyandibadde kirungi nnyo n'ofokasinga kalulu akako ng'omuntu n'oleka bana abakunoonyeza akalulu bo ne batambula mu ngeri yaabwe kubanga omuntu akunoonyeza akalulu ayinza okuyimirira wali n'agamba nze mpagira ono lino omwanga awagira ono lino omwanga awagira ono naye gwayeesimbyewo butandika okuyimirira kaddaala noga nti mpagira gundi abegundi mulonde gundi ekintu ekyo kireeta obuzibu nti era kikyayisizza nnyo abalonzi ku bantu kufa abeesimbyewo njala nnyo tugende ku kino ekirala ekintabuli kya campaign ba president ba campaigninga ba MP ba campaigninga ba kansala ba campaigninga ekintabuli ekyo tekirina ngeri gye kikosaamu nakuleetawo mbeera ya kujjawo mirembe kubanga obuva eno omuyeegwa ebipande ebintu bingi biba bisudde awo ekintu ekyo olwose nokyogerako nti fe oluusi tutambula mu field notuuka ewo omuntu nakugamba ffe mwatutabula dda alaba ebipande bingi nnyo buli kimu kiriko byakyo kati oluusi n'abamu tebakyasobola kwawula mukazi ne musajja kubanga osanga ebimu nga byonna biriko enkofiira
atutegeera nti oba ono omukazi oba ono omusajja nga bwe batugamba nga tutambula tikati bo baatabuka omuntu atuuka ku kipande we batadde ebipande n'abitunuulira n'amaaso ne gafa naga kati oba ono yaani tamanyi ono yeesimbyewo oluusi oli najja n'ayitawo n'abuuza oyo yeesimbye ate ku ki aba yakalaba oyo ono n'ayitawo n'abuuza ate kati ono yeesimbye ku ki kubanga niabo tugenda mu field bakubuuza mpozi ate gwe weesimbye ku ki ate mpozi gwe oli naani kwegamba abalonzi okutwaliza wamu bo bali confused kakati nge Kawempe mwesimbye abavuganya kuba Kawempe North muri 12 tuli 10 kakati ate nno ffe tuli 10 naye waliwo balodi kansala besimbye 18 mu kifo kimu nga bagaba balodi kansala 18 mu kifo kimu naye ate bagalako omu kati mweyo embeera abantu bo bali confused bintu bibata buddi abantu 18 mu kifo kimu abantu 10 mu kifo kimu kati oluusi batabulwa n'atamanya nti obono ye mpya asaba akalulu obono kansala naluza najja nakati kansala waffe ngoze kuba mpi kati kansala waffe nja kuwa nogati era abasinga ko tamula yabagamba kansala oyo noga oli amugati ate si kansala oyo MP kati abantu nabo abalonzi ebintu byabatabudde abantu bangi nnyo baali bamanyira embeera nti nno abantu bwe bajjanga oluusi bangi babeera abantu 4-5 kati akalulu ogendamu abantu 18 kyogambye nti kayinza okuba bayingiddemu abantu olwaki olw'ebyenfuna ti amazima kiri nti ebyenfuna byo si birungi ngeri ebitambulamu ti abantu balina emirimu negifa kakati abantu balabye nga kati shortcut weeri byabufuzi alina kuyingira wano byabufuzi kubanga ebyobufuzi amazima abasinga babimanyi nti no waliyo okukyusa figa kati ngafe abasajja abasuubuzi mu busuubuzi tebakukyusa figa manyi go gakweyimirira nokola nokeera ku makya notula mu dduuka nolibeeramu notafuna kasitoma ajja ate nkya nokeera naye kati babalaba nabyabufuzi omuntu agira mu bugizi bwati figa nekyuka naye nga kyandibadde kirungi nnyo ti nno abantu babanga balonze omuntu ne bamulonda tebaba tebagala nnyo okukyusa figa babeererewo bakolera ebirina okukolebwa naye amazima gali nti bannabyabufuzi abantu babalonze ne babeesiga nindi bamala ne batuuka eyo ebintu nebyo birala tugenze ku ssente bwoba obitunuulidde kwatunulira emirembe n'ebintu ebiyinza okutankula bwoba obitunuulidde ng'ababyobufuzi abasinga babiyingiddemu nnyo omuyeyo oguzze lwako baagala ssente ku ground kikiti abantu basaba akantu ate ground yo yonoonese nnyo nti nga bwolaba nti nno bano ababiyingira bamanyi nti ssente weziri kakati ate ne bana abalonzi nabo we bali era amazima abasinga obalaba ku kkubo nga batambula bati naye ngaomuntu omuga nti yingirako munda awo tebakyasobola kuyingirayo lwaki kubanga omuntu tokyayinza abantu bali demanding nnyo abantu basaba ate nga embeera luli emabega era nkugambye nti ebyobufuzi omulundi guno biyinza okwawukanamu n'embeera endala nti luli abantu badde babeera mu byobufuzi naye ngaomuntu omusanga emirimu gigikola ki gitambula omuntu nomusanga alinamu emitwalo gye ebiri nakuwuliza byoyogera notambula nogenda omuntu nomusanga nga n'ebirowoozo biri nti olweggulo kaŋŋende agenda kufumba mmere ye olwaggulo omutoninyira atunde kugamba nga bino ebyokusaba ennyo abantu nga tebabimanyidde naye kakati olwokuba nti embeera yabakwata covid yajja emirimu gy'abantu negifa omuntu omutuukako ng'alowooza n'abaana be kyebagenda okulya nga takiraba kakati gwe ojja omubulira byabufuzi kati n'okumubulya obubuulizi nti nno yenze gundi yenze mwami Sserunkuuma Salimu neesimbye ng'omubaka palamenti mu Kawempe North nyabo basebo nsaba kalulu olina okumuteerawo embeera nalina gwe nalabye nagati nga tonalega kyo ennyonta etuluma nebagana oli nawaawa namulemesa okwogera ennyonta etuluma yamaze gwakwetiza soda nga 3 abantu ennyonta emala okukabawulirize amazima gali nti nno field eri demanding nnyo nti abantu ate nabo bebesanze mu mbeera eyo nga tebajagala naye nga mbeera bwetyo bweri kati ab'ebifuzi abatalina ssente olwo tebatunze byabwe temuli mu kutunda bintu byamu era obuzibu bwe buli bw'amaanyi nti nno omuntu nga bwomanyi nti nebyobufuzi omuntu ojja n'obiyingira timulimu banaffe ababiyingira namala okutuuka wakati mu lugendo atakyasobola kudda mabega ne maaso wakoze eki alina okugenda ate wazitoyi olya ngapande biyulise kati ng'alina okusala amagezi okulaba ng'ayitawo naye nga mbakubiriza nti embeera bwetyo bweri naye tubasaba bagezeko okulaba nti nate ebintu tebabikola ki
tebabitunda kubanga ojja kuva mu kalulu ate embeera ebeerewo ebeera embi nnyo nti ate nene embeera eyo gyolaba nti nno omuntu atuukamu eyo embeera nga ezibuwadde sente tewali nti no olwaleero tukiraba nti no omuntu okuvaako okulwala ebintu bino wammanga nti yembeera pressure omuntu yembeera embi omuntu gyabeerayo okulowooza pressure nejja sukaali najja ne ulcers covid wabisangira ebyo kati covid wanakuyingiramu ngaate nebyo bizze ayanguyiro mwakati embeera yo akweraliikirira abantu beeraliikirira nnyo ojja kulaba nga covid nga pressure covid ayanguyirwa nnyo oli ayidde kati mbakubiriza ebyobufuzi babibeeremu ebyobufuzi tubibeeremu naye ate tusaanye tube nti no tutambula mu mbeera ey'obuntu kakati ebipande nabyo ebipande bingi bipande byo bingi ebimu bikyuse ne kala ba mwakero kuteekayo ebipande mwakero tuteekayo ebimu bikyuse ne kala nti oli yali mu kala yebweti enkubo baye binazizza nga bikyuse nga alina kola bound ateekewo birala tugere ku bipande n'abeesimbyewo amazima kiri nti nga bwe nakugamba nti ebyobufuzi by'omulundi guno biyinza tebifaananyeeko nga bya mirundi mirala nti ebiseera ebisinga omuntu abadde aweebwa obudde obumala ebyobufuzi badde babitwalira katugeze emyezi 5 omuntu nembeera mu field nga mutambula mugenda musaba akalulu naye kakati embeera eriwo nti no covid yajja n'atabula buli kimu nekikyuka nti omuntu osanga nti nno yateekayo ebipande asobole okulaba nti nno yeetunda mu bantu abamu babikeera olw'embeera eyaliwo kakati ate nojja nobisanga nti embeera eno etuuse nti enkuba naye etonnye n'ebikuba n'ebisiimuula ebimu n'ebikyusa kkala ate ngaobusobozi obuteekayo ebirala takyabukola ki takyabulina ensawo efunze pressure eyingiddewo ate ng'abantu balina okuba nti nobalonda omuntu gwe balabako ku kipande Salim Serukuma yesimbyeyo Kawempe North omu ku beesimbyeyo kubavuganya atubuulira obuvo n'obuko obuli mu kunoonya akalulu esaidi eyo n'abalala mwenna abeesimbyewo bannaffe tubasabira kasita bino atera okuga wiiki 3-2 mujja kuba mukiyiseemu ne mukuuma emirembe ne fitina ereme kubeera ekigambo ekisemba 2 bwe biti oba webifuza omugezi 2 ebisembayo bannaye kantwala omukisa okutumira bannayuganda mwenna naddala abantu ba Kawempe North Kazangola bakwano bange abali eyo bwenna abampagira abavubuka bange awo kumwala Kawempe 2 Kawempe 1 bannaye nga sobodde Kyebando Kikaaya abawagizi bange mwenna gye muli zekamalize bwe mumulabiranga ddala amiina n'olwekyo program ya kyanca lunaku lwa kusatu enkya Christmas Eve kitegeeza nti ku Lwokutaano eba Christmas tubaagaliza Christmas ennungi abagenda okutambula mpolampola polisi ngisiima nadda traffic mwatadde abapoliisi bangi nnyo ku luguudo lw'e Masaka omwomu era ekyo tetulina kye tubagamba tubeebaliza ddala n'olwekyo oba ovuga amanya aba traffic kwe bali bajjudde omwomu mwagende mu baspacinga ekitukoze obulungi abantu batambule bulungi ate batuuke bulungi babeerewo paka mu mbeera yonna tusobole okubeera nga ebintu bitambula bulungi omugotteko guleme kubeera ku luguudo olwo kubanga lutwala abantu bangi tutumulamu katono ate tudde ne crime. We wish you a